Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nyonga bulijjo nyongera okubanga nkwebaza gwe atambula naffe mwenna abagenda mu comment section ne muteekamu obubaka ensonga gye mukwasaganyiza ddala y'amaanyi nnyo era tusiimira ddala kakati nina wano amawulire genjagala okubanga nkuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okubeera nti yalangirirwa ng'omu ku bayizi abagenda okubeera nga batikkirwa ne degree ku Cavendish University era nga degree gyagenda otikkirwa y'amateeka. Abantu bangi baavaayo ne batandika kaweefube obw'okumulwanyisa nga bagezaako okulaba butya bwe bayinza okufutyankamu degree eno ebeere nga either nga tebeerayo oba nga bagisazaamu. Waliwo omuntu omu gwe ngenda okuba nga nkusomera mu kiwandiiko kye yawandiise ng'awandiikira ekitongole kya National Council for Higher Education. Ono nno nga bamuyita Sserunjogi Ahmed, musajja musiraamu, musajja muganda. Ono nga yeegasse ku ddiini Lubowa Ssaava eyavaayo mabegakaawo n'ategeeza nti nze nja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga ntetenkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kubeera ng'atikkirwa kuba nkakasa mu kiraasi teyatuulangamu. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nkuleetedde akatambi akalaga His Excellency ng'ali mu kiraasi. Kati eno kye bayita Red Zone TV atannaba kubanga obimanya waliwo ababadde batidde. Njagala wano bw'oba osinziira oleme kubaako okutya kwonna. His Excellency kiraasi abadde azituulamu okuviira ddala mu mwaka ogwa 2018 bino bibadde nga byogerebwa. Twabalinga tubireeta wano abamu nga batubuuza bituyambirawa kati ndowooza olabye we biyambira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kiraasi ezo abadde azituulamu ddiini Lubowa Ssaava yeegattiddwako omuntu omulala bano nga bagamba kyabadde tatuula mu kiraasi nti era baagala bujulizi okulaga nti abadde atuula mu kiraasi olwo balyoke bamutikkire degree mu mateeka gye yafunye okuva ku university emanyiddwa nga Cavendish University. Ngenda kuwa story yonna emabegakaawo navaayo ku mukutu gwaffe guli ogwokubiri okumanyiddwa nga Uganda 1 nemba nnyonnyola details ku degree eno, nemba nnyonnyola Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency gye yatandikira. Bano abeefuula bannamawulire nti bo bakola investigative era banoonyereza era bajja kunoonyereza bazuule nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde tatuula mu kiraasi nti era talina bisaanyizo bimufuula munnamateeka nti era tasobola kubeera ng'asomya degree y'amateeka era tagenda kutikkirwa. Kakati naffe gye tuli abamanyi investigative tuyina obujulizi bonna nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula mu kiraasi. Ngenda kuleetera akatambi. Omukulu avuddeyo n'awandiika ebbaluwa. Muganda ye Sserunjogi, musiraamu. Jjukira bano be bamu ku baavaayo ne bagamba tebasobola era tebawagira Muganda kusayininga petition nga Muganda munnaabwe Mathias Mpuuga agobwa kubwa commissioner olw'okubba oba okulya enguzi ey'emiliyoni 5. Kakati olwaleero bafunvubidde bagamba ono wadde Muganda munnaffe tateekeddwa kutikkirwa degree. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV ngenda kulaga degree Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'afunye yagitandika ddi, yagitandikira ku university ki era yamaliriza ku university ki, biki ebyaliwo n'ebibuuzo by'ataasobola kukola n'abikola oluvannyuma olw'emirimu egyali emingi. Nkuleetere n'akatambi akakakasa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atuula mu kiraasi. Mukutu gwa Red Zone TV bwe watonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bino nno oyinza okuba tonnabifunako walala wonna naye waliyo olutalo olugenda maaso eyo. Abasajja bafunvubidde bali mu kaweefube wa kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu degree eno aleme kubeera nga agifuna. Naye ngenda kujja nkuwa details, sigala ku mukutu guno ate na subscribinga kikole. Comments ngenda zisoma ku nkomerero eya video eno, so buli yaleese comment yo ku mikutu gyaffe egyenjawulo ku video zaffe eziyise wano kekadde olinde nga video neggwako ojja kuwulira erinnya lyo nga tulisoma. Kakati kansooke nkuwumuzemu wano katono nnyo nkuleetera akatambi akalaga His Excellency ng'ali mu kiraasi asoma. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, mukutu gwa Red Zone TV kwoli kakati nga sinaba kubanga nkusomera ekiwandiiko ekyo ekiraga omusajja omuganda omusajja omusiraamu eyawandikidde ekitongole ekya ebyenjigiriza ekya waggulu National Council
for Higher Education ono ng'abategeeza nti omusajja ono tasaanidde kubeera ng'atikkirwa era nze mbawandiikidde tutandikire wano okubeera nga tunoonyereza ddala omusajja ono yatuula mu kiraasi ddala omusajja ono alina ebisaanyizo ebimufuula munnamateeka ddala omusajja ono agwanidde okufuuka munnamateeka era ddala diguli agisomye nkuleetedde wano akatambi kenjagala osooka olabe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaatendinganga classes era mu classes kyaleetera ne bayizi banne bangi okuvangayo nga bambi mu kifo ky'okusoma amaaso bagateeka ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atudde naye mu kiraasi ku olwo nga yabeera serebu abaana mu kifo ky'okusoma nga badda mu ziserefi atuula eri mayiro 2 mu kiraasi n'asooka yeekubya ekifaananyi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mabega. Laba akatambi kano nzije ate gw'ona abeera omujulizi gwe wali ku mukuto gwa Red Zone TV okaweereza abalala obategeeze nti omukulu kiraasi zabadde azatendinga era diguli agifunye mu makubo amatuufu era agenda gitikkirwa oba baagala oba tebaagala. Ennaku zomwe zigenda kubanga 8 omwezi ogwo zigenda kubanga 13 zigenda kubanga 8 omwezi ogujja ogw'omunaana mwaka 2024 kankulabe akatambi kano nze gw'ona njulira. So I am the oldest guy in those stories. Because the challenge is that I kept having babies and then coming back. And the reason why I request you guys not to distract me with this. So I am the oldest guy in those stories. Because the challenge is that I kept having babies and then coming back. And the reason why I request you guys not to distract me with this. Yes, mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kifaananyi kyekimu kyekyo kyolaba gwampuliriza yali mu kiraasi ku university bagiyita Cavendish University. Ngenda nakubulira branch weri ngenda kubulira lwaki yawunzikidde ku Cavendish University era ngenda kuwa details byonna obitegere wabula nga sinaba kubanga ngende eyo omukulu ono yawandiise ebbaluwa njagala tugiyitemu olabe biki bye yawandiise otegere bannayuganda abali mu kulwanyisa omusajja omu bw'ati bamakinge sure bakakase nti tujja kukola ekisoboka sente zonna tujja kuziteekamu obudde bwonna tujja kubuteekamu tulwanyise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Jjukira emabega kaawo nga bagamba ti omusajja teyasoma kimala yasooka kusoma MDD bwe yagenda Makerere University myaka gya 2000 eyo ne bamutikira ate diploma so si diguli wabula bwe yajja mu kalulu k'Ekyaddondo n'afuuka omubaka wa Parliament akiikirira Kyaddondo East mu Parliament akalulu ke yawuuta obuwuusi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agendako mu ggwanga erya America mu ku university gye bayita Harvard University mu kibuga Washington DC n'asomayo short course mu nsonga ez'amateeka ku mutendero gw'ensi yonna. Kati wano ku mukutu ogwa Red Zone TV bino bina tubadde tubikunoonyereza nga tukufeffettera gwe obeere nga ate olindiridde tubeere nga tubikuwa. Ebbaluwa eyegamba ki? Eyagiwandiise Serunjoji Ahmed enamba ye ey'essimu eri 0701 42 5550. Serunjoji Ahmed enamba 0701 42 55 5. Ebbaluwa yagiwandiise ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 lunaku lwajjo olwaliro 31 ng'awandiikira Executive Director National Council for Higher Education Plot M 834 Kigobe Road PO Box 76 Kyambogo Kampala. Yawandiise ebbaluwa n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu mu kaweefube ow'ekika ekyawaggulu okukakasa okulaba n'okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga diguli eyo tagifuna olw'ensonga oba oli awo bamanyi kikyajja okufuuka olwedda abadde muzibu nnyo gye bali ng'akyayina MDD ye diploma wabula ayongeddeko okufuuka munnamateeka era agenda kuba ku level y'emu n'oba oli awo n'okusingako ku bantu nga Joel Ssennyonyi, ku bantu nga ba David Lewis Lubongoya, ku bantu nga ba Alex Ozo Mufumbiro, ku bantu nga ba Mathias Mpuuga, ku bantu nga ba Medard Lubega Sseggona. Omanyi bino badde bamukubisa. Mu bbaluwa eno yawandiise bw'ati yagiwadde omu 20 Robert Kyagulanyi Ssentamu. I write to bring to your attention of the impending award of a degree of Bachelors of Law in bracket LLB to one Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu by Cavendish University. Nti nkuwandiikidde gwe Executive Director wa National Council for Higher Education ono ng'agamba
nti nkuwandiikidde nga nkutegeeza ku diguli egenda okugabibwa ey'amateeka ng'eweebwa Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'egenda muweebwa ettendekero erya Cavendish University. Ono nno wawandiika agamba bw'ati: I have information that the above student never met the requirement for a award of a degree of LLB. Ng'agamba nti nina obujulizi era nina information emala okukakasa mukulu executive director, nina information emala okukakasa nti omuyizi oyo ayogerwako Robert Kyagulanyi Ssentamu talina bisaanyizo era tatuukiridde kubeera ng'atikkirwa diguli mu nsonga z'amateeka ku university ennene ng'eyo eya Cavendish University. Wuliriza mpola mpola. Ono yayongeddeko ng'agamba students from the same university indicate that they have never seen him attending lectures, courseworks and tutorial as required by the university. Nti abamu ku bayizi abasomya amateeka ku Cavendish University bo bagamba nga bagamba ono gwe nkugambye amanyiddwa nga Sserunjogi Ahmed, mbu abayizi abamu bamutegeezezza emirundi mingi nti tebalabangako ku Kyagulanyi ng'atuula mu kiraasi yonna era tebamulabangako ng'akola coursework yenna era tebamulabangako nga akola requirements ez'enjawulo n'ebintu byonna ebyetaagisa okubeera omuyizi. Kyokka ng'ekifaananyi ekyo kiraga era baali nabo bayizi oba kati abamugamba oba bo baali ku university ki oba bo baawa, naye naye agamba bamugambye era yabitadde mu bbaluwa eno yennyini gye ndi mu kubeera nga nkusomera mukutu gwa Red Zone TV. Ate na subscribe nga kikole oleme kusubwanga information bweti. Abatambula naffe mbaagala nnyo. Ngenda kuwa details zino nnyingi era nja kukusaba kakwate empola tukakkane bw'oba olina ekiberenge girwa meketako nga bwe tutambula, kubanga information gye nkuleetedde mu mboozi eno nnyingi nnyo. Ngenda kubulira date lwe ziriyo ne Vice Chancellor ono nga ye yennyini yamwesomeseza naye yaleeta obujulizi. Wuliriza, ayongeddemu mu bbaluwa ye ng'agamba students further allege that there are many instances where some students are supported by machinery persons who do courseworks and assignments on others. Ono ng'agamba nti wano ku university waliyo enkola era abayizi bangi bazze bakyogera nti waliyo enkola ey'abamu ku bayizi okubanga bakozesa bayizi bannaabwe okubakolera coursework n'okubatuulira ebibuuzo oba oliawo n'ebintu ebirala okubeera nga babibakolera bo ne bajja buzzi kutikkirwa nga tebalinnyeko mu kiraasi. I therefore write to implore to you to investigate and make orders deem fit on this matter of public interest. Nti n'olwekyo executive director wa National Council for Higher Education nti nkuwandiikidde nga nkutegeeza ku nsonga eno nti tukole okunoonyereza oba ggwe n'akakiikoko otandike okuteekawo okunoonyereza ku university ya Cavendish University ddala tukakase oba omusajja ono abadde asoma. N'ayongerezako ng'agamba I also wish to request for clarification from you on whether this LLB degree is one of the authorized on online degree course in Uganda and the criteria of assessment of student performance progress. Nti era nja kusaba ng'okunoonyereza kuno kuwedde ddala ombuulire ompe clarification nti ddala eno degree y'amateeka esaanidde omuntu ogisoma naddala ng'asoma online course era ddala kisaanidde mu Uganda omuntu okusoma ndowooza ng'ali ku ddaala eriyo n'awunzika ng'ateekako omukono. Your timely response will be highly appreciated. Nti okunziramu nkulinze era nja kuba musiimu nnyo ng'ensonga yange ekoleddwako ey'okunoonyereza ku mwami Kyagulanyi oyo. Njagala okukakasa oba ddala abadde asoma era waba tasoma bw'aba abadde tasoma diguli eyo esazibwemu. Nassaako omukono Sserunjogi Ahmed, musajja Muganda, musajja musiraamu era n'awaako kopi Director Criminal Investigation. Ono omusajja abitaddemu obuvunaanyizibwa. N'awaako kopi Director Criminal Investigation, n'awaako kopi Vice Chancellor Cavendish University. Kyokka ono gwagiwa yavayo n'akakasa nti ye yasomesa ku Kyagulanyi ye mwennyini Vice Chancellor wa Cavendish University. Ngenda mukulagaawo. N'awaako kopi Inspector General of Government IGG oyo nga Betty Kamia. Bonna abakuŋŋaanyizza abawadde kopi nga ye Sserunjogi Ahmed abagamba tulina okukola ekisoboka okulaba nga diguli y'omusajja ono tugikubamu ebituli, either nga tugikubamu ebituli oba nga tugisazaamu oba seekyo
tukakase ddala eggwanga ti ddala omusajja ono yatikkirwa, era bw'abanga yatikkirwa ddala abadde atendinga kiraseezi oba bamukoleranga bukolezi bibuuzo. Njagala nze Sserunjoji Ahmed, omusajja omusiraamu ate omusajja omuganda, njagala mu kaweefube wange ddala tufube tulabe oba ddala omusajja ono abadde asoma. Kankwongera akafaananyi kano ng'ali mu kirasi, then nzije ate nkuwe details endala. So I am the oldest guy in those stories. Because of challenges, I kept having failures and then coming back. And reason why I request you guys not to distract me with this because of Kale webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwasa amaze okubanga osubscribinga ate na subscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Diguli eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu erabika eyabalumye nnyo newankubadde nga bangi ku bo bakimanyi ti omusajja ono yatikkirwako dda era alina diploma ye mu MDD emabega gye yatikkirwa ebiseera ebyemabega ebiyise. Kakati olwaleero ali mu kubeera ng'ayongerako kubeera ng'afuna ne diguli mu mateeka eno etandise okuba nga erumya abamu ku bantu emitwe, naye ng'ekisinga okuba nga kyewuunyisa basiraamu basajja baganda bali mu kufuba kulaba nga His Excellency diguli eno tagifuna. Kakati omukyalo oyo gwolaba mu kifaananyi ffe twasazeewo okukuŋŋaanyiza information ye Vice Chancellor era y'omu ku be baawandiikidde, kyokka ye mu bigambo bye ye Dr. Olive Sabiti mu bigambo bye yategeeza emabega kaawo ky'ekyamazima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde diguli agisomye nze kennyini nga Vice Chancellor. Naye manyi kyekitegeeza okusomesebwa Vice Chancellor? Fe abaasomako ku university tubimanyi. Okubeera ng'omuntu ali ku ddaala lya VC n'atuula mu lekica n'akulekicalinga oba n'akusomesa kitegeeza oba muntu wa high profile. Kati kitegeeza omukyalo ono yasomesa president. Dr. Olive Sabit Vice Chancellor owa Cavendish University yavaayo n'ategeeza ti nze kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu namusomesaako. Amawulire mangi gaavaayo ne gawandiika ku nsonga eno omukutu era ngenda kuzzaako n'emabega okuviira ddala diguli eno gye yatandikira, naye nga sirona kutwala eyo kansooke nkuwe amawulire agaafulumira ku mukutu gwe bayita Obrink ngenda kusomesa 26 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu 2024 nga Vice Chancellor owa Cavendish University ng'akonfaminga ti Bobi Wine agenda tikkirwa era nze namusomesa. Wulira ekiwandiiko kino wekigamba. Dr. Olive Sabit, Vice Chancellor of Cavendish University, made the announcement on Friday, addressing the press with the details about the upcoming ceremony. Nti omukyalo ono amyuka Chancellor wa University eyo gwe tuyita Vice Chancellor oba VC amanyiddwa nga Dr. Olive Sabit yavaayo yali ayogera ne bannamawulire ku lunaku olwokutaano n'ategeeza eggwanga ti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange bannayuganda bannange omusajja agenda kutikkirwa era agenda kufuna diguli ey'amateeka nga nze kennyini kamwa koogera Dr. Sabiti namusomesa. Nze Dr. Olive Sabit Robert Kyagulanyi Ssentamu namusomesa. Ekimu ku bisinza okuluma n'okuteeka abasajja ku bunkenke nti ku mukolo ogugenda okubeerako ogwenda okubeera ogw'amatikkira nga batikkira Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bamutongoza nga munnamateeka oluvannyuma lw'okufuna diguli mu mateeka gugenda kubeerako omusajja eyaliko president w'eggwanga erya Nigeria amanyiddwa nga Goodluck Jonathan. Jjukira ono Goodluck Jonathan ye Chancellor oba yakulira University eya Cavendish University eno Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yasomedde era ku mukolo ogw'amatikkira Goodluck Jonathan eyali president w'eggwanga erya Nigeria ye Chancellor era yabeerawo ng'omugenyi omukulu ng'abayizi batikkirwa. Kati kuba akafaananyi Goodluck Jonathan ali ku mukolo, Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutikkirwa, sibeera president babiri okubeera mu kifo kimu. Kati onaawulira former Nigerian president Goodluck Jonathan, who serves as the university chancellor, will preside over the event. Wano bakakasa nti yaliko president w'eggwanga erya Nigeria amanyiddwa nga Goodluck Jonathan. Eggwanga lya Nigeria ddene, kati yali alikulembera yakulira university ne ya Cavendish University era yagenda okukwasaganya omukolo ogwo ogw'okutikkira abayizi bano. Uganda's ICT Minister Dr. Chris Baryomunsi will be the chief guest and Honorable Onapito Okomoloit
board chairman of Nile Breweries will deliver the commencement address. Nti abamu ku boogezi abagenda okubeera ku mukolo guno kuliko Minister wa ICT amanyidwa nga Dr. Chris Balyomunsi ng'omugenyi omukulu, ng'omu ku bagenyi abakulu, Honorable Anna Pito Ekomoloit ono nga board chairperson wa Nile Breweries, mumanyi company ya Nile Breweries ekolera ebyokunywa. Bebamu ku bagenyi abagenda okuwa okwogera kwabwe mu maaso ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu maaso ga former President w'eggwanga lya Nigeria Goodluck Jonathan. Ennaku z'omwezi kugambye zigenda kubeera nga 17 zigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024. Kakati ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bino nga biraga nti wano abalwana okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu degree tagifuna. Kati wano ku Redzone TV Sebamulire Patrick nga nze ndiwo ngenda kuleetera obujulizi. Ku luno sikuwa kafaananyi bufaananyi, sikuwa katambi butambi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula mu kiraasi, wabula ngenda kuleetera amawulire bo bennyini abamu ku bano nga be baaga puleyinga, bangi ku bano nga be baleeta amawulire ago nga balaga nti omusajja yazzeeyo okusoma, omusajja yatudde mu kiraasi, kkiriza mmale okunywamu ku lwendo lw'otuzzi nze gye nkuleetere bwino nkutakulire okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 olabe n'emyaka Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'amaze ng'asoma diguli eno. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukuweereza ensonga eno mpola mpola gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna nga wentera okugamba ojja kubeera omu ku abo abasooka okubeera nga ate omanya singa Redzone TV tuba tutaddeyo ensonga yonna ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Asobola genda mu comment section tuteremu obubaka bwe tusinziirako okubeera nga ate tukunoonyereza ku nsonga eno. Bannayuganda bangi bafuddeyo nga beeraliikiridde ku nsonga eno. Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange bigenda kubeera bitya kati nno kyendiko, era ensonga eno tugijja mu comment section ne tusalawo tujje tubagumye tujje tubatereeze. Kakati nkuzzaako emabega gwali ku mukutu ogwa Redzone TV, saagala otye, njagala obeere mugumu. Ngenda kutandikira mu myaka giri egy'emabega nga diguli eno esimbula, nga diguli eno ekwasaganyizibwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Bw'oba tonna subscribing nga nkugambye ekikole tubeere nga tutambula ffenna. Waliwo omukutu gwe bayita The Spy. Omukutu guno nga gulina official website The Spy Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2018 18th August 2018 baafulumya amawulire n'omutwe ogugamba battered detained Bobi Wine misses out on final exams. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akubiddwa obubi ennyo era nga yali asibiddwa ku date eyo nga 18 ogw'omunaana 2018 yali musibe. Bano ne bakuba omutwe ogugamba nti olw'obusibe bwalimu amisinze n'ebibuuzo kugambye zaali ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana 2018 nga bagamba bwe bati battered, deformed and incarcerated Kyaddondo East legislator Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine will not sit for end of semester law exams at Cavendish University where he is pursuing a law degree. The Spy Uganda can exclusively report. Nti okusinziira ku mukutu guno ogwa Spy Uganda balina amawulire ku lunaku luno lwennyini nga 18 gwa 2018 nga bagamba, era amawulire gano gaaleetebwa amanyiddwa nga Dennis Tulyahebwa, nti Robert Kyagulanyi Ssentamu baamukuba baamusiba mu bumenyi bw'amateeka bamujjukira ebyaliwo ebyaluwa, nti era tagenda kusobola kutuula bibuuzo ebiseera bye yali mubaka mu paalamenti, tagenda kusobola kutuula ebibuuzo bye ebya akamalirizo ka semester eyo gye yali alina okuba nga atuula. Ebibuuzo bino ebya diguli gy'asoma ey'amateeka law exams ku university emanyiddwa nga Cavendish University.
kati nno amawulire gano ga reportingibwa nga 18 gwa 8/2018 era ne listi ey'abayizi bali abakiriyalinze buli kimu okubeera nga bakola ebibuuzo ebyo. Listi eyo yali emaze okuba nga efuluma. This follows his arrest and detention in a military facility at Makindye military prison following the Monday Mali in Arua municipality by-election where Bobi Wine was chief campaigner for the now newly elected MP Kasiyano Wadri. Musaga eyaliwo mu Arua by-election nga balonda Kasiyano Wadri okubeera nga by-election yagiwangula. His Excellency mujjukire byaliyo bye sijja bannyonnyola nti mu budde obwo ng'ali mu facility emu military facility gye yali asibiddwa Makindye. Robert Kyagulanyi Ssentamu kwebyo byali bigenda okubeerawo oba ebyo byali bibaddewo byamulemesa okubeera nga atuula degree ye, okubeera nga akola ebibuuzo bye ebya semester eyo nga omuyizi ow'amateeka ku university emanyiddwa nga Cavendish University. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribe nga kikole bino byonna togenda kubanga obimisinga. Saagala obeeko nsonga yonna gy'omisinga. Ebibuuzo ebyo yabimisinga olw'ensonga yali musibe oluvannyuma lw'ebyali mu Arua. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okubeera ng'akwatibwa. Kakati gwampuliriza bino nno tugezaako okurespondinga ku abo abagamba nti omusajja ono teyasomye, degree tagiina era ne kirasi teyazituddemu. Nakugambye kakwate empola paka we tunatuukira ku nkomerero obeere ng'otegeera bino. Bano baayongerezaako nga bagamba Bobi Wine's bad news of missing out on exams was revealed by one of his law classmates at Cavendish University, Mr. Richard Baguma, at the newly weekly Pan-African Pyramid Show on Friday evening at Fairway Hotel in Kampala. Kati nno wano jjukira oli omusajja yagambye nti abamu ku bayizi abaasomanga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda okutikkirwa naye mbu baamugamba mu bo tebamulabangako mu kiraasi. Kyokka wano ku lupapula lw'amawulire olwa The Spy Uganda lwalipootinga ng'ennaku z'omwezi 18 Ogw'omunaana 2018 nti omu ku bayizi abasoma ne Robert Kyagulanyi Ssentamu be baategeeza amawulire bwe baali bayina omukolo ogumu ku Fairway Hotel mu Kampala. Baategeeza nti muyizi munnaffe mu koosi ey'amateeka ku University eya Cavendish University, ono nno omuyizi nga bamuyita Mr. Richard Baguma, yavaayo n'ategeeza nti munnange mbategeeza muyizi munnaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kutuula bibuuzo olw'ensonga bannange musibe. Abasajja baamuteeka dda mu kkomera era ebyo byonna byaliwo mwaka ogwa 2018 gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kugambe ngenda kusosootera ngenda gisima ensonga eno paka nga tutuuse ku nsonga esembayo tugezeeko okwanukula omukulu eyagambye nti teyatuula mu kiraasi. Wuliriza. Wano nga bagamba we are left with only about 12 hours from now Friday night to sit our end of semester law exams, and one of us, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, is still illegally incarcerated and unable to sit for his exams. Baguma yategeeza ku olwo lunaku nti tusigaza essaawa 12 zokka. Lwali lunaku lwakutaano ekiro. Tusigaza essaawa 12 zokka tubeere nga tutuula ebibuuzo byaffe bya semester n'ebyakamalirizo mu koosi yaffe ey'amateeka. Wabula omu ku bayizi bannaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate mubaka akiikirira Kyaddondo East mu Parliament, ekyamazima olw'okuba nti yasibiddwa, yakubiddwa bubi nnyo, tagenda kusobola kubeera ng'atuula naffe ebibuuzo ebyakamalirizo. Mind you, this was a special exam set for those who missed out on the general ones in May. Bobby and I and many other colleagues for one reason or the other missed out in May. So this was the last chance. Nti ekibuuzo kino kyali kitegekeddwa ng'ono agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nange n'abamu ku ffe abagenda okukikola ekibuuzo kino twakimiisinga emabegako olw'ensonga ezitali zimu. Wabula eno ye chance gye tubadde tuyina okuddamu okukikola. Era bwe tumiisinga chance eno tuba tuliddamu bikola maaso eyo. Ono n'alipotinga kugambye bamuyita Baguma, yali muyizi ng'asoma ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati awo nvuddewo kugambye zaali nga 18 gwa 8 2018 amawulire ga reportinga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amiisinze ebibuuzo. Nkugambye njagala tugende empola, njagala nkulage bano abagamba nti teyatuula mu kiraasi balabika bigenda bibatabukako. Bino nno ebimu ku bisinga okulumya abantu emitwe oba oliawo kwe kubeera nti ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeegatta ku balina diguli mu mateeka kiba kiwezezza bannamateeka kumpi bokka. Era layini eyo nga bw'ogiraba okuva eri
ye David Lewis Rubongoya oyo mutikkire mulamba ne diguli mu mateeka. Saidi eno Joel Ssenyonyi oyo ebibyesi byakunnyonnyola mu bimanyi ne ku LDC Road Development Center yamaliriza kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyiye yeri mu kwogeza abantu obwama era nga yeetadde obunkenke bamu ku bannayuganda ate naddala abaganda abatandyagadde abeere ng'afuna diguli eno kuba olwedde abadde afuuse ekizibu eri gavumenti ate nga bwetwogerera era agenda kwongera afuuke ekizibu ekirala oba oliawo ekisinga ne ku kiri. Kati wulira ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa 3 omwaka 2021 nga twakava mu kalulu omuyimbi Jose Chameleone yeegatta era amawulire gaakuba nti Jose Chameleone amawulire omukutu guno baguyita Campus B gwali ku Twitter ate nga gulina ne official website gwakuba amawulire ng'omutwe gugamba bwe guti Jose Chameleone joins Bobi Wine at Cavendish University myaka 3 egiyiseewo 3 years ago era omuko guno nagwo ndowooza nja gukuyitiramu tusobole okubeera nga ate tutambula n'ensonga eno tusobole okutegeeza embeera abagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyatuula era abeeyita abakugu ennyo mu kye bayita investigative journalism twagala tubalage wano ku Red Zone TV nti ate ffe naffe mu investigative ate tukisobolera ddala. Omuyimbi Jose Chameleone mu kifaananyi ekyo ozo zaali ennaku z'omwezi nga 3 gwali mwezi gwa 3 omwaka 2021 wuliriza amawulire nga gagamba nti Jose Chameleone omuyimbi yeegasse ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okubaako diguli gy'asoma ku Cavendish University. Wano ne bawandiika nga bagamba veteran singer and legend Joseph Mayanja alias Jose Chameleone has enrolled for a course at Cavendish University. Nti omu ku bayimbi basaabayimbi ngono yafuuka legend Jose Chameleone yeegasse ku Cavendish University okubaako course emu gy'agenda okuba ng'akola. The singer has shared a picture of himself while at the mentioned university, a box emoji few months after losing the Kampala City Mayor race. Kabwe nkugambye twali twakava mu kalulu Jose Chameleone oluvannyuma lw'akalulu omukuba ak'obwa Lord Mayor n'agenda n'ajoyininga Cavendish University. Wuliza ano nga bagamba former presidential aspirant Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine is also currently enrolled at the same university pursuing a law degree. Kati gana amawulire agakakasa kuva myaka gigyo mikadde osigala otya ng'okyagabuusabuusa zino zaalinga ennaku z'omwezi 3 gwa 2021. The Campus B nga bagamba nti yali ayagala obwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wetwogerera nga naye ali enrolled ku Cavendish University asoma diguli mu mateeka. Amawulire gano gaali ga 2021 Red Zone TV kuoli byonna ngambye nja bikuwa njagala tugende mpola byonna obitegeere ate na subscribe nga kikole ensonga obeere nga tozimiisinga ojja kunzikiriza maaso awo mpumulemu-ko olw'ensonga nti ensonga eno saagala gireka mu kkubo ate saagala gireka nga ya kitundu wabula njagala ngikumalireyo. Wuliriza. It remains unclear what course the music doctor will be undertaking, but whatever he is doing has something to do with enhancing knowledge. Nti tetumanyi diguli ki Chameleone gyagenda kubanga akola wabula kyonna kye kiri agenda kubanga akola diguli kubanga bamuwandiisizza dda ali enrolled ku Cavendish University zaali nkugambye ngenda kusomeza 3 mwezi gwa 3 omwaka 2021. Kati ne tukkirira omukutu official website eya blog emanyiddwa nga mbu oba MBU ogwo omukutu mugumanyi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'okuna mwaka 2023 gwakuba omutwe Bobi Wine resumes law course likely to graduate this year. Nti Bobi Wine yali asuubirwa ateeberezebwa okutikkirwa omwaka gwa 2023 era wano omukutu guno ne gukuba eggulire eryo lyatambula era abantu beebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutikkirwa diguli mu mateeka mwaka gwa 2013 abantu bangi kyabeeraliikiriza ngenda kuleetera obujulizi ennaku z'omwezi zaali nga 12 mwezi gwa 2023 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire ne gaddamu ne gawandiika. Kati kansooke mmala okunywamu ku lwendo lw'otuzzi nzije nkunnyonnyole bino.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Mu bantu benibadde nerabidde okugamba bannamateeka mu kibiina kya NUP kuliko omu ku bayambi ba His Excellency oyo gwolaba wansi mu Bugaalubindi bamuyita Saasi Mavini nga y'omu ku baakamala okubanga batikkirwa n'emyezi ebiri teginnawera ng'amaze okubeera ng'atikkirwa era we twogerera naye y'omu ku abo bagambibwa nti balabika baali basoma naye oba nga bagoberera emabega kaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali asoma ku Cavendish University okubeera nga yeewangulira degree mu nsonga ez'amateeka. Kakati ngenda kuzaako emabegeera nkugambye nkuleetera bujulizi gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole ensonga ebere nga ate etambulira ddala. Ennaku z'omwezi ezo nga 12 omwezi ogwokuna 2023 amawulire gano ge nkugambye agafulumya omuko nga gugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu resumes law course likely to graduate this year nti ateberezebwa kutikkirwa omwaka gwa 2013 newankubadde agenda kutikkirwa 2024. Uliriza, before joining parliament in 2017, Bobi Wine enrolled, wanono we wali information gy'osinga okubanga weetaaga okumanya. Bobi Wine enrolled as a law student at the International University of East Africa. Kati wano byabatabula. Abasinga obungi tebakitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali alina diploma yokka mu MDD oba music dance and drama kyeyafuna emyaka emingi egiyise ku Makerere University. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasooka n'enrolling era n'asaba ekifo ekyokufuna degree ey'amateeka ku university gye bayita International University of East Africa. Wabula kati nno wana basinga ndowooza we bajja obusungu era we balowooleza nti yali taatendinga classes kubanga ulira information egyenkuwa gwampuliriza. Before joining parliament in 2017, Bobi Wine enrolled as a law student at International University of East Africa IUEA to add a Bachelor of Law degree to his diploma. Nti mwaka gwa 2017 bwe yali tannaba na kujoyininga, wulirizawo bulungi nnyo, yali tannaba na kujoyininga byabufuzi. Bobi Wine mwaka gwa 2017 yagenda ku International University of East Africa asome degree mu mateeka ayongere ku MDD. Kugambye yali tannaba kuyingira byabufuzi kubanga guno gwali mwaka gwa 2017 era bwe gwatambula mu maaso eyo n'alyoka ayingira ebyobufuzi nga yeesimbawo okubeera omubaka w'ekyaddondo mu by-election eyo. Kigambibwa nti bwe yagenda ku University ya International University of East Africa olw'emirimu gye yalina emingi olw'obuvunaanyizibwa bwe yalina obungi, jjukira ebiseera yali muyimbi alina ebibiina ebitongole bingi byakwasaganya n'alabanga ku International University of East Africa degree eyo tejja kugguka bulungi era eyinza omumukaluubiriramu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola n'alabanga ate Cavendish University eri wala side z'Ekansanga. Wabula Cavendish University yakyusa nebaako branch gye yakola nga we nkugambye yali erina branch emu Ekansanga. Wabula Cavendish University yaddira nekyusa si kukyusa ne bakola branch endala nga omanyi nti universities zibeera ne branch. Nze nasomera ku Muteesa Mengo Kakeeka naye nga main campus eri Masaka Kirumba. Kati Cavendish University yali Kansanga wokka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alaba bijja mumenya ate nga ne IU ne International University of East Africa nga naye eri walako ng'ate emirimu alina mingi nnyo n'obuvunaanyizibwa ng'alina bungi nnyo. Bwe yalaba nga Cavendish University mu mwaka ogwaddako yaddamu n'ekola branch mu bitundu by'e Kamwokya n'amanya nti wano kumpi nnyo siyinza butajoyininga, n'addira diguli ye gye yali akola ku International University of East Africa n'agitransferinga n'empapula ze zonna n'agizza
ku Cavendish University. Kino abasomyeko mumanyi kye kitegeeza era mumanyi kisoboka. Nsobola okuba nga nsomera ku Muteesa nga naakasomayo omwaka gumu, wabula ku Muteesa nenvaayo bampa kye bayita testimonial. Abamanyi kye bayita testimonial ye bbaluwa eraga courses z'okoze nga kuliko grades zo nga bw'ozikola, n'ozikwata n'ebbaluwa ekuweereddwa okuva ewa academic registrar oba ewa vice chancellor, n'ogenda ku university endala ne mutandikira w'obadde okomye. Ompuliriza bulungi nnyo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera eyo weeri abasinga obungi tebabimanyi. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Wuliriza, Bobby has previously taken weekend classes at Cavendish University to make sure he excels in his studies and he is likely to cap the 6 years struggle later this year. Nti course eno agisomedde emyaka 6 era ateeberezebwa okubeera nti emyaka gye 6 olugendo lwe olw'emyaka 6 nga akola degree eno mu mateeka lusemberedde okubeera nga alumaliriza omwaka guno. Wuliriza, with the NUP Secretary General David Lewis Rubongoya being his lecturer, Bobi Wine's presidential aspirant got in the way of school and numerous missed lectures and examinations made it impossible for him to complete the 4-year course in time. Uliriza, David Lewis Rubongoya mwamuulirako emabega kaawo nga nnyonnyola nti ye kennyini yasomesaako ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu kumusomesa yali muyizi wa ddembe. Jjukira David Lewis Rubongoya yali kikyala ssebo, tomutwala ng'ow'okusaaga, musajja ali kikyala era ng'obwali kikyala bwe bwemutuusiza ku binene nti yatuuka n'okusomesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino nno bigenda kulumya bangi emitwe, wabula gwe sigala ku Red Zone TV togenda kumiisinga, byonna ogenda kuba ng'obitegeera ate nze Ssebambulidde Patrick nze ndi mabega w'omuzindaalo okuba nga mbikutuusaako. Wuliriza, wano nga bagamba a couple of dead years later, 2021 presidential candidate Bobi Wine resumed his law degree at Cavendish University on Tuesday, 11th April 2023. Abamanyi kye bayita dead year gwe mwaka gw'osaba tya omulundi guno nyinza obutamalaako ndi bize n'ebinkutte, kati osaba kye bayita dead year ne basiiringa w'obadde okomyeko ku university. Ekyo gye kiri nti mbadde naakasomako emyaka 2, mbadde ngenda mu 3rd year naye sigenda kugendayo, wabula olw'emirimu emingi gye nnina n'osaba dead year n'ogenda n'omaliriza emirimu gyo, oluvannyuma n'okomawo n'oddamu n'otandikirawo wakoma. Kati wano kigambibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye dead years era oluvannyuma finally najja abeere nga addamu okumaliriza, yaddamu okujoyininga yaddamu okubeera nga ajoyininga amaliriza emisomo gye ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi ogwokuna omwaka wa 2023 era yali asuubirwa okutikkirwa mu mwaka ogwennyini ogwa 2013. Akitegedde kyovula abantu baakuba omutwe nti she is actually likely to graduate this year, wabula agenda kutikkirwa omwaka ogwa 2024. Nakugambye tugende empola ensonga eno osobola okuba ng'ogifuna, kati eyo tuvuddeyo. Waliwo amawulire amalala era nga gano gongera okukakasa, gongera okonfaminga, gongera okunyweza obwannaggwano obwakagezi munyo obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neno degree ye eyogeza abantu obwama. Omukutu ogumu ogumanyiddwa nga UG News 24 baguyita UG News 24 ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2023 gwafulumya amawulire n'omutwe ogugamba Bobi Wine resumes classes at Cavendish University. Jjukira nkugambye Bobi Wine yaddamu nga 11 ogwokuna 2024, kati bano ne bawandika nga 13 ogwokuna 2023 guli 11 ogwokuna 2023 wano 13 ogwokuna 2023 nabo ne bawandiika omutwe nga gugamba nti Bobi Wine azzeemu okukwasaganya emisomo gye nga omuyizi ow'amateeka. Kati gwatamanyi kye bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tuninga Red Zone TV osubscribinge owulirize bino ojja bitegeeza abalala. Wuliriza, musician turned politician Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine returned to class at Cavendish University in Kampala. Yali omuyimbi nga kati yafuuka munnabyabufuzi
era nga yafuuka president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine azeemu okwasaganya emisomo gye ku Cavendish University ng'omuyizi asoma amateeka. Wuliriza abagenda mu maaso bawandiika. Nakusoma mwezi 13 gwa 2023. The NUP presidential believes he needs the legal knowledge to take on the challenges which come with his line of work. Nti ono akulembera ekibiina ekya National Unity Platform alowooza oba akimanyi bulungi nnyo nti okusobola okukwasaganya emirimu gye obulungi ennyo ekyamazima yeetaagamu ku bwongo obw'amateeka, era n'olw'ensonga eyo yazzeemu buto okubeera nga atojjeza emisomo gye ku Cavendish University ng'omuyizi asoma amateeka. Kino kimuyambeko okubeera nga ate emisomo egyo gikwajja, embeera eyo etuukirira byagezaako okulubirira bituukirira ku Cavendish University. Nakusoma mwezi 13 gwa 2023. The singer joined Cavendish University in 2017 to pursue a law degree but dropped out to focus on his political journey. Kati wano bakakasa kyenkugambye mu mwaka gwa 2017 yajoyiningira okusoma degree ye era aze ayimiriramu oluvannyuma lw'okuba nti abadde ayina ebirala ebyokwasaganya. Wano sijja kusukkawo na nsonga eno, wabula njagala kwongera kutegeeza nti bwe kiba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abalumya emitwe nga ye ne ttiimu ye mu NUP batikkire ba degree, waliyo degree abantu gye beerabidde. Eno nga nayo yava ku Harvard University ne ku zimu ku universities ez'amaanyi. Barbara Itungo Kyagulanyi y'omu ku batikkire, y'omu ku bantu abali graduated ate nga bamaanyi nnyo ne degree ez'amaanyi okuva ku universities ez'amaanyi ebweru w'eggwanga. Kakati nno wano simanyi mbeera bw'enaakwasaganya bantu bano abagezaako okulwana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuviira gye nkuviiridde gw'akyagoberera bino byonna ogenda bimanya. Ate na subscribinga tukyagenda maaso n'emboozi eno nakugambye kano kakwata empola kagenda kuba kawanvumu naye wonaaba osobola okugumiikiriza byonna ogenda kubanga obitegeera mu kutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba okola. Genda mu comment section teekamu obubaka kubanga kati mu maaso awo ekiddako kubeera nga ate mbasomera obubaka obwabamu ku abo abagoberera omukutu gwaffe era abagenze mu maaso ne baba nga bateekayo obubaka bwabwe. Nakugambye message yonna gye mba nkuleetedde bw'ebeggwa ku nkomerero nkusomera obubaka bannayuganda bwe bataddeyo ne tuba nga ate tutambula. Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Sebambulire Patrick nze mbeerawo nga ate nkutuusaako ensonga ez'enjawulo ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Kakati nga sinaba kubanga neeyongerayo kiriza nsooke mbe nga ate mpuutamu wano ku lwendo lw'otuzzi nzije ne comments zammwe nammwe abazze ne mutuwa amaanyi. So I am the oldest guy in law school. Because of challenges I kept having failures and then coming back. And the reason why I request you guys not to distract me is this. Kale webale kubanga okyagoberera baani abaliko. Fatima ogamba otya webale kubanga kwoli yonna gy'osinzira okubanga kugoberera kyokola kya mutawaana nnyo. Anyesiga Ana webale kubanga okyaliko mukutu gwa Red Zone TV. Olivia webale kubanga naawe okyagoberera omukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Tugenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusako. Nalwadda Hadija webale kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ronald Ginak webale kubanga naawe ogoberera mukutu gwa Red Zone TV. Nasiwa France webale kubanga kwoli kyonna kyokola kya mutawaana nnyo. Sami Kateregga nsanyusa okulaba webale kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Tugenda mu maaso mpola mpola n'okubeera nga ate tukutuusaako byonna ebigenda okubanga bijja. Sabano Madina webale kubanga kwoli atuhayowe kyokola kya mutawaana nnyo okubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Namwenna abatannaba kubanga mutuuka abatannaba kubanga muteekako comments zammwe naye nga maaso eyo zijja kujja era tujja zisoma naffe maaso eyo. Omukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole embeera ebeere nga ate togimisinga. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza tuwuliziganye mu updates eziddako.
nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.